Yes, okay, anti okuvampanda faba quality view film production. Banodo nga basanga babweyogerere tukyatandika butandisi ne filimu yaffe eno. Batwetete filimu ki ku mulundi guno nakutegeeza buli tuba tulaba ekina Uganda ab'ekyukiga kyolina okubadde ofuna. Come in. Mr. Sebuya wali. Obwedda wali naye atagenze ko akaina byagenze kwa nakati. Aina byakulekeddeyo byonna byonna. Tewali. Tukyagenda maaso n'ekifaananyi kaakati no ssebo. Nkize katona kumwoga. Tulira kawo nnyo. Ono gwe bagambye ajja anuna ekyapa weekiri. Kyokka ate agenda otuuka ng'omugagga taliimu yatambudde mudda. Kati kano kava ku ssomero kajja katambula mpola mpola naye nga jjukira twakalaba kasisinkana omugagga Seeguya era balina mukava we beesanga kyokka mwana wa ssomero nga ekituufu kyandibadde nti omuntu yenna omuntu omukulu tateekeddwa kutwalako mwana wa ssomero mpozi nga wa famire yo njagala olabe tebaleko mukwano atongwiragwira naawe bantu bajja kutulaba naye ova ku ssomero olumala gangwa mukafu era kundeetera buzibu okimanyi nti oli mwana wa ssomero nze ndi mwana wa ssomero mundabika naye siri mwana wa ssomero wonna awalala mukazi mukulu mufumbo no joking this serious kali nga mugajja kutoddamu byakungwiragwira kyava afuluma naga obanga ojja okundaba okyusanga engo yagala kunkubya poliisi ba bw'abaaki bannange kyava akagulira vaayo akagobye ku mmotoka jjukira luli akatwala ate buno obwana bw'essomero buno buba bwanguya embeera ku lw'okuba kaba kaagala osanyusa kinnyowaako kati akagambye fuluma kyava akwata mu nsawo abagaga tebe banalaavu buli kimu kyabaakola baakuyamba buyambi mukwano guba ku ssente ng'asooka akatemera emitwalo gyako 10 genda weeyiye bolowooza nze mbeera ne laavu ye kyava dda mu nzirusi ye buli kaseera aba munyiivu ono omwami talina lunaku lwaseka yava akwata epiiya ave wano kaakati no gye kadda gy'alaga naye akalese awo bulijjo yali akatwalako naye leero akeefuulidde tayagala egenda mu maaso. Hello? Watumaliza madamu kujja. Kaakati no afuna essimu nti wayimaze okweteera kwe nimaze okwambala nga abaawoota ewaka wa Seeguya Ali katujje. Amazzi gagenze n'akubira abaawoota kandi banga kabadde kabadi Alise ng'akwata boda buli kimu omukazi yassaamu akasente kubanga ayagalako kyokka ebintu by'ensaano bizibu nagambye agenda mu MK Majestic Plaza Level yakutadde edduuka li namba 8 y'ensibuko y'ebina Uganda era gwe omusuubuzi awo olina okugenda kaakano ogenda okuddewo omugagga genda okwetegereza madamu akubiddeko wano mutakazi ayambadde ng'owawoota tuzze kanika mazzi talina wadde sipanda tamanyi na mazzi gye gaddira mbwaze ng'owawoota kankebereko mu kitabo ky'abagenyi kansoke nkubira omugagga mugambe waliwo owawoota zze kati waliwo ono njaga nga muganewo tamukubira bansuubira yamuweereza akasande ku mobile money nakirira mu wino najja omuvumba gwa ovulo waliwo ekitabo ky'abagenyi ababazze wano ate bosi bamanyi akuba empi sayininga wano wennamunnyonnyola nga mga sayininga awo nja kumunnyonnyola ne teekawo erinnya lyo n'ennamba y'essimu yo just in case singa empi zibanga ezikaaba tugenda mu maaso kati nga mugayitawo genda ogakanike waliwo kyasikaali wano kye baleeta kiri awo
njagala olabe Munakwala tekyogera embye ya wano. kati waliwo ali mu kwevuma endya gy'alyamu tayagala ndya gy'alyamu Manyi nga buli kimu ekeke amaziga faanana bweki. efirimu egenda maaso Ng'okomyewo mangu. kaakati nokumpikana akawala ono yali maama waako Nyewo nga size. maama embeera mbi Alowooza tebangulira bagala school fees. kati nno bakagoba school fees kalina sente zekamazeeyo ku ssomero Akagenda kujja. maama ng'asooka yeebuuza kyagenda okukola okufuna balansi oyo Badde nkyakaaba katonda ndi mu kukaaba kulya maluma fiizi kukutte wange. kati ate ne sente za school fees nazo zino zibanja ye omuntu agenda kukola atya bannange Lumonde waali awo omukaliri. kyava amugamba ale ku lumonde gwe bakaliridde waliwo ne muwoga eyavumbikiddwa jjo Werako kikopo kyakya. obulamu si bulungi bamugamba teeka omujaja ku kyayi oyo onye kuba n'amajaani tewali Kasita wamanyiira tunywerako. yamugamba ekyo kimanyi wano tewaba nva wembadde nsusiza ebinyeebwa tusiikireku naye nayo bireeta ekikeeto Beera si nnyangu. tebamanyi nga gye bagenda kuyitamu eno embeera embi ye maama ne muwala we bambi bawulira embeera gye balimu esaanidde ekyuke naye tekyuka Ojje nina kye nkugamba. tugenda maaso kati amugaba sooka oyanguweyo yanguwayo Kaakati munnange. Waliwo omusajja ono gwe. kali ng'amugamba naye okimanyi nti mbadde nyala tuyiyeyiye tobike nti ekintu kye nagamba okikwasaganya kati nno omuwala ono okulabika nga asisinkana omugagga oli Seguya maama yamuseetinga ng'amugamba omusajja gwe nkugambye oseetinge otuuseewa kuba omusajja balina ssente abo be bantu bokka abayinza otubbulula okuva mu mbeera embi gye tulimu Jackie wana wange Ya. okikoze otya ekintu ekyo eky'omugagga Seguya Nange ekintu ekyo nkirwanyirira. kali ng'amugamba Seguya mbadde nga mufaako nnyo maama Leero. naye Seguya olwaleero mbadde mmanyi mufunye oluyingidde mmoloka nangobamu omuwala abinnyonnyola nnyina omuwala ono okusinkana Seguya tegaali magezi ge Gidde mmotoka ye. kali ng'amugamba maama Seguya yangobe mu mmotoka tugenda kula tutya omusajja gwe mbadde mbala gwe mbadde mmanyi tumufunzizza Omanyi. wuliriza maama Lemerako. simanyi olengera ensi bwetabuse abazadde tebakyayinza kuweerera baana baabwe wabula bapangira abawala baabwe abasajja era gwagenda n'ogwa ku mwana w'essomero manya nti gwe gyosasula tuition kuba akali kabeera kanyeebwa bamukutega n'olyoka owulira ekizibu kakati naaba akyali awo tatandise okuzza balansi gwe mwana gwe agenda okulengera omwana azza balansi mwana ali mukuzza balansi Kiki? kani ng'amugamba naye g'oli bulungi Olinamu ekisujja sujja. laba omwana tali bulungi ono alabika Jackie. Jackie. Nze maama wo. wulira Agala ombuulira amazima. maama atandise omukemaakema Olina olu. kirabika oli lubuto mwana gwe Si bwe kiri? azizza balansi omuwala ali lubuto Kaakati. ako akabonero k'okuzza balansi kabonero kakulu nnyo okulaga omuntu nti ali lubuto kali ng'amugamba pulaani ngitegedde Yatontya. kali ng'amugamba sooka ombulira ekyamazima Ate tanagakimanya naye nga mugamba nakitegeera. Linda kumugamba naawe. kumbe kano akasajja kano ka Pawulo ate n'ono Jackie kaali kamu akagoma kati abibuulira maama we Mbuulira munnange. sooka ombulira ekyamazima kyekiriwa ekituufu omuwala ono yali lubuto era nga lulabika lwa Poolo Mbuulira Jackie.
kati ng'amugamba sooka ombule jjako ekyamaze kati ng'amugamba ndi lubuto naye olubuto lwa po maama ennaku yamutta olubuto lwakabaddeko olwa Sseeguya kakiganye kati ng'agamba ate kati omwana wafunye olubuto walufunye muntu mulala Polo ono omwavu mu bwavu buno kati ng'amugamba mwana wenku bwavu obutuluma olyokoleeta obwavu omusayo gw'obwavu oba tuleese buzibu bwavu njagala olabe maama ayiyizza atya naye Jackie omanyi ekintu kino kijjidde mu kiseera ekituufu kati nga bw'omanyi maama abeera ayiiya olubuto luno kati ng'amugamba engeri olubuto gye mu mwavu atalina adde 10 tulusibe ku mugagga gwe teweeraliikira ng'amugamba gwe tofaayo nze buli kimu ngenda kikwasaganya olubuto balusibe ku mugagga kugenda muwaayiriza nti yali ulira maama bw'asigamu empisa njagala ombuulire eno ensigo maama gy'asiga kati akungulamu ki kuba teri mulimu gwonna muntu gw'okola nga siguliiko mpeera ekyo lwakuba abantu kizibu kitegeera buli wokola emirimu emibi mu dduniya polisi era n'empeera zo zibala ensigo ya kibi olaba bintu kwefuulira buli kimu kitambula bulala embeera n'ebeera bubi naye nga kiva ku nsigo gy'osize ulira akyogedde direct ntugenda kuwaayiriza musajja bagenda kumuwaayiriza kati kumba ate ekyettabu eyazza okkanika amazzi atandise kkanika bugoma bw'abantu wano okumanya bannanga abakazi bakambwe kwe kuleeta omusajja amukubira akagoma mu nju ya bba ate okumanya n'abasajja nammwe muli bayungwe tetuganyi obwenzi kizibu oba bamugamba sheitani yakemi naye ng'okwenda kibi gw'otandika otya okulumba omusajja omukazi gw'oyendako mu maka ga bba nga n'okwenda obwenzi ku mukazi omufumbo kibi n'atereeza obuliri wakyanga obuliri bwayiseemu omugga Nayiro kati nga yeetereza oli bamukwese wansi mu kitanda awulidde ekikubagana njaga abakazi kati oba emmeme mukubira kyate yava amugamba vaayo abadde amanyi giwunye naye kati gwe oba walinonya ekyokwendera mu nnyumba y'abandi nga tomanyi basobola okukusanga kati kumba omukozi azze njagala olabe akawala kano ke kaba kanze ka busigaalo awula talimu naga ekisajja gamuweddemu awo tayinza nakudda kutengerera awo kanoda bantu awulira nga amaanyi gamuweddemu tugenda mu maaso kati olowooza nki toŋŋamba tu nekino ekikazi oba kirimu nki jangu naawe ava ku kigoma kati amugaire bannange nga kimugamba komawo ku mirimu egyakuleese kaakano tuba tulio ngalo gwe baggulira akomyewo omukulu gyali yazze okkanika amazzi era ali mu kukanika munnange tetunagamba ki mugagga nga akomawo yikira omugagga naye alina ebizibu bye alina akaana k'essomero kabadde ayawulayawula ebiro bino kyobola ebintu by'obwenzi bizibu bw'oyenda nga naawe oba mwendako naye kyabantu sibakimanyi kati gwe lwobeera gy'obeera yenna kakasa naawe oba oli mu bwenzi manya naawe bali mu kumwawula munnange
ono waawota akola ogenda okwetegereza nga yakayingira basooka mulaga bagenyi bazze kati waliwo waawoota yazze nabagamba nti kirina magezi waliwo waawoota muntu amalo ayingira wanene nabagamba ti wali muntu amala gajja wano kwendi bansonyi kwendi tosiwaliza gasiya buloolo Umaru Sam Umaru Sam efirimu egenda maaso Chemugambe ne nyumba nene nnyo nabayita mirundi 10 owuli Nenda boss. mugende munonyezo waawota mumulete banene abatumye owawoota abatumye owawoota bamuleete njagala olabe owawoota wabadde alina okanikira amazzi taliiwo ate mumpuliriza bulungi njagala olabe luli ensobi gye mwakola sagala mugiddemu kati ng'abaga mukimanyi bulungi nnyo owawoota oyo ayinza okuba ng'ali mu kukanika kati ng'amugamba essaawa y'omulimu gwetuuse owawoota yayingidde nti ye tannafuluma nti ye ono omukazi alayika mmanyira bumanyiizi aleete abantu wano beefudde abaawoota kumbe si baawoota ajja kumpulira kati okudda ku yafeesi ku mulimu lodi gye yali akolera yagaye babe nga bamulindako ekituufu kiri nti aleka ekyapa ky'omukazi ono yakibuzaabuza kati omukyala abuuza omwami yaŋŋambye akomawo mangu nga tadda ono tikanziremu mukubireko tulabe kyava jaddemu amukubireko Boss, Madam Doreen obwedda akole. kati bamukwemu ka mukyala Doreen ali wano kwata Hello, Sebo. owaayi Wanji, Sebo. kati nga tamubikira mbwafunye accident abadde akomawo n'afuna accident emmoloka kateemu malewo kati nga mga ajja kudda ku Mande Boss? wangi Yes. kati yakola ng'agamba Caleb. kasekwitale kaggalewo yafeesi kamusange eri ku Daido kireka ne kasekwitale baali bavaawo bubi akati nnono baba bali wano luli yamutomera kati no leero amaanyi gamuddemu ag'ekisajja kubanga bazze bawera yasooka n'amukubira akagabo kubanga talabangako omanyi bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe ate anakonda tegoba eteega kaakati bukyodduka baasi leero toyina wooyita ayinako kikanywa musaayi bonna empiza akafusaayiriro ye omukazi azirise byempiza akasaayiro n'azirikirawo ne balyoka basibona egy'embuzi we jakuki ye omukazi bamusimudde azirise jangu kati ofiisa nzize ku lipooti wewe omusajja eyafunisa muwala wange ono olubuto munda omwana abadde asoma kati akyetabu ekiriwo maama teyagenda ku poliisi kati munnange ayagala kugula omusango desente embwayi ng'omwana we abadde asoma nzimuna ebyo kyokka omwana bamufunyisiza olubuto ate akasente mbonaabona okafuna nze gwolaba ku poliisi enyambe njagala mube nga munnyamba banne mukwate omusajja ono amateeka gamukoleko maama ali mukaaba byonna ajjukira babiteesezza n'omwana gwe wenna gy'oli ng'oli mulabi wa firimu nazaala waasobola okukuseetinga ne bakusiba nze nkubuulira efirimu egenda mu maaso Mbuulira kyali kitya? Nali ngenda ku ssomero.
Nami sebuya nabeerako mukozi yatwalamu. Era nankola. Batandise okuwayo statement. Musajja mbu yamukwata bukwasi. Kubanga n'ebintu bino bw'oba onnyonnyola poliisi ndi bakufunyisiza olubuto olina okunnyonnyola lufuna oti. Kali mbusebo musajja amukwata bukwasi. Njagala olabe. Kaakano poliisi kye baakola. Ekirungi omuntu ayogeddwako bamumanyi. Nyabo. Uganda sigala wano. Kali bamugamba ni sooka osigale wano. Ffe tugenda. Ndakola ekisoboka kyonna. Omanyi abali mu kwarestinga omuntu amulumiriza oyina okubeerawo. Kali mama bamugamba asigale akaleetedde na mu uniform omukulu yuno. Ha! Alinga yamira akasaka. Ng'asooka aleeta ebikola. Kano n'asooka akasiba emimwa. Kayinza okudda engulu ne kaluleeta. Sooka akasiba bulungi. Kyava akatuuza. Ha? Mwenda yenda wano. Jakukitegeera. Mwesiriwaza nnyo. Kaakati ogenda okudda eno. Gwe kuba enkizi muno. Sajja bakambwe. Tereera. Bayina mukava gye bamutadde. Bamutadde mu seefu custody. Bali mu mukalakata. Ojja kakasa. Gaga yali yaleeta ekintu kye n'akisse wakaawo. Kisolo. Okiraba kye nagamba. Wali omanyi odduse. Manyi kyosobola okunneekwe. Wabula akanaafa sikawulira ng'ombe. Oba ziba ssaala zoyo ze badduseeko. Kuba omuntu nga bakugoberwa abwenzi mu nnyumba y'omusajja akwatiddemu ogusooka n'owona. Oba ononayo ekyogwokubiri. Kaba nakamanyiro kennyini. Njagala omukutule omugongo. Jangu. Baagala bamukutula mugongo. Tereera. Gakwati tugende. Tugenda kuba tukutula omugongo ojja kutya. Gakwati. Basi. Kaakati. Muleetera sekala ezo tezigoma. Jambiya. Labika ozannya n'okuzannya. Ngenda kujjako bujja kicwa. Onoddamu akategeera oba oli awo. Amugambye agenda mujjako bujja mutwe. Oba oli awo bw'anaddamu akategeera. Kaakati. Agenda okudda engulu. Kye baakoze Pawulo. Kicha sikuwa makagani. Dusu yatamuwa. Kicha wandyagadde okungamba nga sinnakutta. Leero bagenda mu mutabusi. Banga bana bagenda batwala nga mu kikaja. Kati ng'amugamba ndi abaana b'enzaalo batwalanga ewaabwe. Si bange. Abaana baani? Si babo. Kati bwe banga si bange baani. Tunuulira. Ono Pawulo owa booda ye nannyini baana. Omukazi alaamye bw'oba onzise abaana abange obatwalanga mu kika kyabwe. Si babo.
bulijjo omusajja agula emmere y'abaana kumba agulira wa boda. Abasajja ba boda muli bakambwe. Mungu abasaasirire. Kaakati tuba tuli nga lwa abakonkonye nga bajja bayingira. Asikali nini ono ngazze nga alinga ttooki. Abagenda omunyiga ejjambiya ate ani akonkona. Poliisi ate enonye eki abadde agenda mukabala ejjambiya agenza okulya nga poliisi mu poliisi ezze wangi owa poliisi azze wa poliisi ebweru. Yava afulumayo adde agenda kutta muntu yava ajja alabe poliisi eyagala ki. Lodi yuno Yewe alikose. Alisa. Gamu kolesa bwa Joseph. Yes. Ndio wanakutegeza ati wetakisiba ku police. Kakati no nanonye munone. Jabisachi. Afuna ni bo musango gwo kwagala omwalo mutoso. Yenze. Chambira mu. Bamuvunana kwagala mwana wa ssomero. Kati asikali atidde mu bose bamutwala tuna asasulwa fwe. Omwana nayingirawo. Omumanyi oba tomumanyi? Mwala gwenjogera ko simu. Ndozo omwala gwe kugamba omutegedde kati. Yagala otyo omwana ataneetuuka. Bamuyisaawo nga tannatta muntu gwadde agenda kutta. Kitegeeza bamukoze bubi. Efirimu egenda mu maaso. Katonda wattu. Mugagga atwaliddwa. Nagambye tugenda mu maaso. Atumanye ludajja biggwera. Mugagga mu kutwalibwa. Asikali yasigala abyewuunya. Abagagga ate kati baagala baana bato. Wansi. Kachi. Ebya poliisi kube ng'olina ssente biba bya kaachini. Bamukaakinze ini. Kaachini kakutaka. Yasooka n'atunula n'ekyokugera ne kimbula. Ovanga okuza omusango nga buli ekikwetolodde bujulizi. Omumanyi oba tomumanyi toyina bw'omwegaanira. Teromula. Ebintu bya poliisi bizira mugagga bw'atunula. Atandise otunula nga ali mu kaleega. Bw'abanga eno ennamba. Ogenda okwetegereza. Essimu y'omuwala bagirina. Era buli simu eyogerezegana naye emirundi egitali mitono bagirina wali. Kati bamugamba leeta essimu yo. Ogambe tomanyi essimu ya muwala. Ne bakwata essimu y'ono ne bagimuggyako. Tugeza ne tugikubako neevuga nga tukozesa ya muwala. Ekyo kye baakola. Ne banyiga Seguya. Tulabo bateeyitemu. Ku ssimu y'omuwala kuliko yawandiikibwamu Seguya. Maama atunula kuba ye buli kyeyabazaala bakikola. Agenda okwetegereza essimu evuga. Kuliko n'erinnya ly'ono. Si essimu ya Jackie. Omse. Kati nga mugambe yakwalula esiridde weni kati gakkubye amanda gakkubye. Omse. Yamuga amanda gakkubye ssebo. Mama Seguya. Zigira mama Spego. Ngato na buli kyolina nga coins. Obindekere. Ng'omanya gimewunyake. Kasita bagamba ajjamu engato. Kiki ekiyinza okuddirira oluvannyuma lwa bino. Naddala abassaayo ssente ezaabwe ne bagula effirimu ng'eno ezanyiddwa mu Uganda kuba kuwagira industry na kugitwala maaso. Tubaagala nnyo akuume.